akulira ebyokulonda bya National Unity Platform mu Buganda mu kitundu ekya Buganda ba masekati ga Uganda kye tuyita Buganda region. Akakiiko ebyokulonda ak'eggwanga oluvannyuma lw'okufiirwa muganda waffe Muhammad Segenya eyafa mu fa ensi yonna gy'emanyi tetuli bamativu ng'ekibiina nge gyeyafaamu naye Allah bwatu byatugeredde muganda waffe n'agenda. Naye abadde akiikirira awo abadde MP owa National Unity Platform Kampala Buganda ne Uganda yonna yawangulwa National Unity Platform. Naye mu ngeri y'enjawulo Buganda yawangulwa mu mpangula ey'enjawulo. Therefore tusuubira nti ekifo kya Kawempe North omubaka wa Parliament yagenda okuddako alina kuba wa National Unity Platform. Era tusaba naffe ab'ebibiina ebirala obubaka obwo babufune mutima omulungi tetubasuubira kusimbawo muntu yenna mulala. Kubanga abadde waffe baatulonda kibiina kiganzi nnyo mu kitundu ekyo ekya Buganda. Therefore tusaba bannaffe abalala bakkirize. Naye nga tulinatuuka ku ekyo tulina process etambulirwako nti abantu bangi abaagala okwesimbawo ku tiketi ya National Unity Platform. NUP mu luzungu tugiyita mass party, ekibiina ky'abantu bonna. Tusuubira abantu bannya abagenda okuteekamu okusaba kwabwe, naye tulina emitendya mu tuyita okusunsulamu candidate agwanidde okukwatira ekibiina bendera naddala mu mbeera eno nga tuyingidde 2026. Mujjukira bulungi ni Y7 twawangula Kayunga eyo n'atubba nga tumusinze n'obululu omutwalo gumu n'ekitundu ne balangiriramu omuntu omulala. Therefore akaluke Kawempe North si kakuzannyiramu, naye kava eno mu process y'okufuna candidate ow'ensonga era omutuufu ategeera ekibiina, amanye ebyekibiina, ategeera okulwanyisa Nakyemali yakitegeeza. Naye twagala ebisaanyizo bino wammanga buli agenda ekisooka tuguddewo nti abajjayo empapula bazinone okuva olwaleero nga 29. Tuggalawo ku Lwokubiri wiiki ejja nga 4 Ogwokubiri 2025 essaawa 6 ez'emisana. Tojja ssaawa 7 n'ogenda mu bamawulire baga nti bansibidde ebweru. Bw'ojja 6 n'eddakiika 5 ojja kuba oli bweru. Akategereke bulungi kwa guno omuzannyo gw'amateeka gutambulira mu mateeka. Ate ffe ng'abakulu ebyokulonda tetubaako na sayidi tugoberera amateeka ga kibiina nga bwe gali mu kibiina. Naye buli memba w'ekibiina tumwagaliza. Ekyokubiri, omuntu ajja wano okuleeta empapula alina kuba munnakibiina. Era tenemwerabira kuteekako membership kaadi yammwe eraga nti ndi memba namba bweti ow'egindi. Kyabadde kirungi nnyo ng'oli memba mu kitundu ekyo. Kyantukoza bulungi ng'oli memba mu kitundu ekyo mweyagala okwesimba newankubadde etteeka teriggaana. Olina okuba n'endagamuntu ey'eggwanga. Kubanga omuntu okuvuganya mu mateeka ga Uganda olina kuba ng'oli mulonzi. Naffe tukugamba olina okujja national ID ey'eggwanga tugirabeko. Olina okwewandiikako ebikwogerako tukutegeere gwani mu struggle eno, gwani ng'omuntu, gwani mu kulwanyisa Nakyemalira, ye obuyivu bwo buli butya, onaggyayo eddoboozi ly'ekibiina ng'olukiiko lw'eggwanga. Who are you? Yowa CV gye tubasaba mugiwandiike bulungi nga temutadde mu byakulimba kubanga kano akakiiko kanoonyereza. Towandika CV yakukyamuukirira, wandiika ebituufu nga birina okubeera ogiteekeko. Ebiwandiiko by'okusoma kano akakiiko ke mulaba ku mulundi guli kaatunuulira buli candidate bwe tuba tulina okubuusabuusa nga oluka petition yakazze ntugenda mu National Council for Higher Education nga tukosa ofisi ya secretary ono kuba munnamateeka ne tutereeza ebintu. Kuno twagala kulonda candidate waffe ndi ate empapula zaabaddemu ensonga. Buli ajja adduka mangu ogende mu National Council for Higher Education basatifyinge kopi zo ez'obuyigirize oziteekeko. Kyoba temulina budde mwe abaagala okuvuganya. Naye buli munnakibiina tumukkiriza tugguddewo penire tewali nti ono bitwatuwulira oluvuvu mutalina mutwe n'amagulu tewali candidate agenda kuyita mu process etandise olwaleero. Abo mbadde muli abeegwanyiza bwegwanyiza kweyagaliza omuntu yenna yeeyagaliza kikiina mutawaana. Banyabo ne basebo tubasaba mukwata amateeka ago nga bwe tugoogedde. Minimum etteeka lya Uganda ery'ebyokulonda ligamba senior ya 6 ye minimum. Oba ekyekanagana ne senior ey'omukaaga waliwo yatula senior 4 n'agenda mu college ezaawo endala bw'okikata kibeera senior 6 oba okkirizibwa. Naye minimum is A level or is equivalent. Naye bwena degree gitulage tubeera diploma gitulage
kubina pitch digitulagi yes kino kibira kya substance twakikulembera eggwanga nokwadde tukyafu bakyatawanya naye nga futi kulembera kwaba nasi besiga kibiina kino nabanga wadde member yesterday nga ufuse member yesterday oba ku makya ga leero ng'oli member ng'oli mbitabo byawo ne namba ng'ogirina oba munnakibiina teligambye ono yatandika 2021 2023 waliwo 2025 January bamembers bonna mu kibiina benkana ku membership ekyo tekiriko compromise naye waliwo ekitambulirako nti twagala ate bw'ofuuka member otegeere ennono n'obulombolombo bw'ekibiina ffe mu 2021 awo abantu bajja ne batugamba nti kakati tunasula sente mmeka mwabalaba nga bali bayitirivu naye pate neetuula ku nsonga eyo pulezidenti waffe n'agayidinga bulungi that time tewali muntu n'omu gwe twajjako wadde siringi 10 twawulyanga oluve ebigambogambo ntutabulwa tewali muntu n'omu yawaayo wadde siringi 10 nti afune kaadi nti oba nominatinge inva ne sente zatawanyanga nnyo okulaba nti tumenyiga process naye nga tuzijja mu pate mufu abasobola mu contributinga mu pate wali mulimu gwa bwannakyewa okukola emirimu gy'ekibiina tiwali candidate yaleeta wadde 10 naye ku mulundi guno tubagamba mujje nga mwagala twandisitadde nsaba tutwagala naye tubagambye mujje ku bino bye tubagambye mba mutuleetera tewali sente zigenda kubeerawo for pre-qualification to become a candidate tiwali yateekateeka nti mwami Sseginya agenda kufa mangu ona Sseginya agenda kufa mangu naye amateeka g'eggwanga nadda ku kifo ky'ombaka wa paalamenti kiwaawo obudde butono nnyo okuzzaawo abantu basobola kugenda mu maaso nga tebakiikiriddwa mu paalamenti kati byabakama bw'alangirira naffe ekibiina tulina kutambuliraawo ku nsonga eno for example kubanga tuli mu national election tukikolera mu mateeka g'eggwanga naye ffe nga national unity platform tewali kutya kwonna nti olunaku olusozi tunafuna candidate waliwo ebyetaagisa ebiri tekeniko tetwagala candidate ateetegese bulungi kujja ate kabirawo no maziga twagala beteeketeeke bulungi bagende batereze naddala empapula z'obuyigirize kubanga ezo tekiri mu mikono gyabwe balina okugenda mu bitongole bya gavumenti nebikola confirmation kati process yeragisaamu ennaku nga 2 naye tulowooza tulina feelers ku ground structures twazikiriza dda bakandidate mwetegeke mujje nga muli prepared structures ziri functional mu Kawempe North mwe ziri zikola abakulembeze bamanyi ekikolebwa tubabe bagaidinge buli awulira nti yagala temukweka information ndoza kino kikulu nnyo twakyogeddeko nga abakulembeze baffe mu Kawempe North buli candidate aspiring candidate mumuwe information y'ekibiina as much as possible. So we can only announce today, and then you expect somebody here to be ready today. We are telling you, please speed up, because there are just a few days to go. But we know they have been doing it just down there. We know they are doing it. What we want are the qualifications. We have no compromise on that one, and we are not worried. We are going to get as many candidates as possible. No, it cannot be accurate, because National Unity Platform is an informed organization. It's a very serious party. We know the rules of the game. We know that when an MP passes on, it's always on short notice. It's to do with the national laws, actually. It's not for us here. The Electoral Commission of Yabakama announced a few days ago, then you have to start on the process. Nobody programmed that Sseginya will be dying a few days ago, no. I think it's okay. The structures are functional, for example. We have structures in Kawempe North. They're functional. We've been addressing them. They know what's happening. They know what is happening. Abantu bano bamemba b'ekibiina bagenda okujja okulaga nti bagala kwesimbawo process z'ekibiina kye ziyitamu okufuna candidate bazimanyi bulungi kubanga ziri mu bitabo by'ekibiina ate era ekyomukisa omulungi oba abasinga ku abo abeesimbyewo naye mu kalulu akawedde baasaba ebifo eby'enjawulo so processes bazimanyi naye essaawa eno twagala kwogera ku kintu eky'okuyita abantu okujja okutulaga obwagazi bwabwe okwesimbawo olunaku olwokusatu tugenda kuba tulangirira abantu abanominatinze okwesimba ku kadi y'ekibiina era ku lunaku olwokusatu tugenda okulangirira process nga bwegenda okutambula nga bwerambikiddwa era mwe bannamawulire tujja kutambula nammwe okuva ku process esembayo esooka mpaka kwesembayo enaabekozesebwa naye nga tulina selection criteria wano gye tukozesa mu kibiina eri very clear era bamemba baffe bagimanyi gye tugenda okulangirira ku lwokusatu nga bwegenda okutambula. Tuwuliddeko amawulire agagamba nti abantu bajja olwaleero okunona forms okulaga obwetaavu bwabwe okwesimbawo ku kifo kino si bwe kiri
twayise buli muntu eyegwanyiza ekifo eky'obubaka bwa Parliament obwa Kawempe North n'obwa kansala obwa Kazangola ajje ategeeze ekibiina ng'ayita mu kakiiko ak'ebyokulonda. Olubanga eriweereddwa ery'ennaku etaano eziweereddwa bwe liggwako tuba tetusuubira muntu kukomawo nti ate nkomenyezaawo mpapula ze nanona. Application yajereetera mu buntu physically. Kansala ekifo kya MP kibisse nnyo ekyobwa kansala neffe ng'abakulira ebyokulonda oba batula ku lukiiko ebyokulonda tusuubira tusaba bakansala baweereddwa obudde bwe bumu so abeegwanyiza okwesimbawo ku kifo ky'obwa kansala balina obudde bwe bumu balina okujja okulagira obwetaavu bwabwe okwesimbawo ku kifo ky'obwa kansala ekya Kazangola.